yayogera ku Jose Chameleone bamubuuza ku ba artists bamanye Uganda y'omu kwabo be yayogera era n'abanga yandyagadde okukolayo oluyimba ne Jose Chameleone. Ekisooka kitegeeza ki eri Jose Chameleone nga y'omuntu eri Uganda ng'ensi. Ekibuuzo ekyokubiri waliwo kiri behind that kye tuyinza okuba nga tetwalabye ekyaviiriddeko Diamond okuba nga ayogera bye yayogedde. Ekisookera ddala tubali tuli mu kwogera how Diamond like the rise and rise of Diamond Platnumz tubyogeddeawo ne tukkiriza nti before Diamond East Africa's finest was Jose Chameleone. Then Diamond nakola byakola n'ayisaawoko oba okitegeera ddala branding ye. Naye mu kyo waliwo omwaka Jose Chameleone we yeesula n'agenda Tanzania. I'm reliably informed by some of manager we omu ku bamanager abaliko bamanagers we. That was around 2017. Diamond yali nga blowing up nnyo. Jose Chameleone seeked for a collaboration. Diamond n'agiziimuula n'agamba the best I can do is to give him Harmonize or Rayvanny. Olwo yenga alaba takyawa abantu bali mu region ya East Africa collaborations nga ayagala kuziwa beebweru. That was his strategy ebiseera ebyo. So timing yali yanjawuloko because tujjukira yakola olimba ne Rick Ross nakola ne Omarion nakola n'abayimbi beeyo kati wano mu East Africa nga wojja kwa Rayvanny yatujjukira Fik Fameka we yagendayo mu 20 oba 19 nakola olimba ne Rayvanny wekityo ne Spice yamuwona omulenzi Mbosso. Yes kati abadde takyagabira mu region eno ng'alaba akikubye nnyo kati Chameleone ekintu ekyo n'agamba ize n'alya ewa nga we tukiyita mu lulimi lwewaffe eri ku street. Kati obuzibu obusinze okujjira nga Diamond abantu bali mu kuvuganya nabo ate bo balina power center yaabwe beekuŋŋaanyiza, that is Nigeria, the Yoruba boys. Nti twali tumanyi Wizkid, Davido okitegeera muvudde kali kweri regime ya P Square yali emaze okuvaawo ba Two Face baani ng'evuddewo kati niwajjawo regime eno ey'abato new generation Burna Boy okitegeera kati ne kugirako abaana abalala bangi nnyo baruga ba Fireboy ba Kiss Daniels baani bangi nabeera nga bo beekuttemu nga region yaabwe ya West Africa naye balina kayimba ne Chiki. Yes okitegeera nga balina gundi yaabwe engeri gye bagituddemu ne babunya music waabwe afrobeats ezo ne bazaagaza ewaka ne continent okutwaliza then ne bazifulumya continent nga bali as a bunch okitegeera ne bazifulumya ensi era right now obeera onoonyereza afrobeats ye second most listened sound mu nsi yonna the afrobeats. That's why nti kyanguyira omuyimbi nga Burna Boy egende Washington n'akuba show nejjula naye ng'ate abalimu abasinga sina ba Nigeria siba community ya Africa n'agende Paris kyekimu n'agende London same as Wizkid same as Davido same as Ruga akwata ekkubo n'agende India ndoza alaba kagundi ngali India ninga bali mu kuyimba luyimba lwe. So afrobeats ezo ne bazitambuza naye nga as a power center nga si muntu omu si bantu babiri kati ffe kya East Africa twali twasindika Diamond afaafagane n'abo abaana ne bamukuba enkokola then ne sound we n'abeera nga balina engeri yamuzibikiddemukko okitegeera kati mucho ng'alina okukomawo strategizing buto azuukuse abayimbi baffe abali mu East Africa bagenda naffe tuzuukuke naffe tukolemu ka power struggle kaffe tulumbe kubanga ku front kubaddeko Diamond Platinum kubaddeko Sauti Sol sometimes Eddie Kenzo nga naye agezaako okiraba naye amaanyi gabadde matono as compared ku gaabali kati ojje Uganda wano n'ogamba banaye the lion Jose Chameleone you are talented tukimanyi jangu naye ku frontline tukwate mundu eya music tukube naffe tubeere nga our sound can be recognized. So kyekyabaddeawo nti indirectly yabadde nga agezaako okuzuukusa empologoma eyeebase because we all know what Chameleone is capable of naddala ku kyokuyimba is very very talented naye ababulamu that kind of push. So kiri kyebayize ku ba Nigeria nti bo basitukira wamu ng'abantu nti essaawa zino oyinza obalaba Nigeria nga 30 okitegeera nga buli wiiki waliwo omuyimbi Omunigeria ayitamu era bano Uganda tubadde nga tubaaniriza leero nga baliyo enkya baliyo leero baliyo enkya naye nga banjawulo. Ekyokubeera nti Diamond East Africa ayinza okuba nga bendera gikutte omu kirina engeri gye kikendeza ku mikisa gyaffe egy'okufuna awards nga abali East Africa. Definitely kiba kikendereza ddala kubanga oba olaba Grammys ezo nti
twastrugglinga nnyo njukira ebiseera biri ebya Angelique Kidjo nga mu African asinga okuwangula naye ng'abeera omu asobola okuwangula Grammy n'awayita emyaka emirala nga 8 nga tewali mulala even ali nominated okiraba kati Abanigeria bo balaba nti bangi babeera nga mu nominations balinamu amannya nga 8 kkiriza oba gaana limu abiri gasobola okuba nga gawangula okuma wano mu East Africa Diamond oba ne Eddie Kenzo nga be baliyo ababiri naye nga tebabiisana ne ba guys bali betwogeddeko Abanigeria kyase ziba ntono naye the game is in numbers. If we also sigata fetuita abali numbers zaffe ne zeeyongerako that numerical advantage naddala ku bantu abamanyi music omukwafu that is Chameleone ye tumwesiga era bagana Uganda mujje emundu yammwe emenye ku music Chameleone abeera waawo tewali muntu asobola muyimiriramu on his good day mu Africa I believe so. Diamond tumuteeke ebbali Clever J agenda mu concert emulekawa Clever J concert eno gyagendamu one nti abamuli emabega gemaanyi abamuli emabega be baani Bajjo is a very good promoter strategic mukwera strategic yalaba nga amaanyi gali wane sawa zino mu music wa Uganda gali ku Alien Skin naye natwaga nti ground yagirina ajjewo gina bana abaana bano betugamba muno baali baakona nga bwe bakibateekako nagenda nga abakomyawo mpola era ogenda okulaba nga abantu babawadde ki babawadde amatu ne attention then nagirako ne kaadi ya sympathy eyo jukira ey'okkubwa empi neyo yaddamu eddogo omwana baali bamusiranya baali bamuloga kuba n'oba obulira obulango mujje tuzzeeyo eddogo okitegeera ya famire emu so kiba kiyambako kubeera nga kimubayingira sympathy then nekisingira ddala obukulu nti kigenda kujjawo eri ennono gye tubaddeko nti omuyimbi olina kumala kufulumya luyimba lupya n'olukolera concert ebiseera ebisinga mu nsi ezaakula bagula experience okitegeera discography eyo gyewakuba emabega yokweyimirira nzijukira Sir Elton John mu Ngereza ali myaka nga 7 yakoma efulumya oluyimba 1979 naye wabasazeewo okubeera ng'akola concert oba world tour teri muyimbi amuyimiriramu naddala nabaana abaliwo kati saawa zino abookya Juliana jjo yakitulazeeko wano ku Serena yitiyaze na luyimba lupya but experience ya music w'omukadde oyo gwe twagenza okuba nga tulaba okitegeera so ne ku Clever J tetumubanja luyimba lupya batugenda kugendayo because of music yasooka okusampolingako yali mulungi n'ekyokubeera nga twagala okukyusa obulamu bwe ekisembayo tumalirize Kyashiba Sindi King Michael balina concert olunaku lumu King Michael yasooka okulanga concert Shiba n'agamba alina Yolo Festival Yolo Kololaawo ate tugenza okukeera olunaku olwaleero nti Sindi yagenze n'asasula ekifo kyekimu kyonnyini ateekewo naye concert bwe bamubuuziza nti ekkololo wanene oli ojja kuyimbira eri nange nyimbire side eri Sindi amanyi kibayita music business yakirabye nti okuteeka ku nemesis we gwe tumanyi nakinku Shiba kiba kigenda mufunira free publicity era essaawa zino nti apiikinze momentum nga yakalangirira because yakalangirira ndowooza essaawa nga 2 emabega nekipiikingiddewo momentum because alina omuntu gw'abadde alwana naye oba gwakompitinga naye bwe yayagalako n'okusaba bato yamusaba bato bwe yasaba ne bato oli n'agamba munnaye nze njaleeta nnyumba gye nazimba music yonsinga naye kituyamba nga industry okubanga ezuukuka reviving nze ebintu ebyo byemba njagala nti wabeerewo that competition eyo naye ng'eri ku music okusinga abantu okubera nga bagenda beeroga so tokirinamu buzibu sikirinamu buzibu because twakirabyeko wano nga Palasa ategese ne Alien Skin we munafuna abantu be twakirabako last year waliwo shows waliwo ku yali Valentine's Day nebe nebifo biba byanjawulo nekino kifo kiri kimu naye kinene okitegeera nti wabanga ba promoters batudde because osobola okwesanga nga abakiri emabega Sindi is just a face ne waliwo ba promoters bo bakwataga tulina omanya ni promoter wa Shiba ani promoter wa Sindi katubalekerezaawo tunabaddamu awo ne waliwo show ya gatemogera ku show ya gunja just the day nga 15 bano omwana wa foyo just the day ate najja kukola gera funa abantu yabashiba eri maasoko ya just the day naye bategesesa olunaku lwero munani anti ne Morris naye nga just the day atuwadde music omulungi enyasaana tumusupporting egenda ba mid concert endowooza esoose bujja waayo atuwaze dinner naye kuna agambye kati ekifo kigaze Hotel Africana ku music omulungi abatulaba n'abatuuliza ku BBS Telefina nsigadde ndi Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia the man the myth later became a legend I came I saw probably I'll conquer. Thank you so much tusinkane olwenkya bye bye.